بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala akyatukuumye n'ekyengera eky'obusiraamu, era oyo Allah subhanahu wa ta'ala akyatuwadde ntumu mu nsi ne tubeeramu abo abaddu abalamu. Kyabbe bwe bwaba wamu tukirabanga kya bulijjo ne Allah subhanahu wa ta'ala abaddu baatutte bangi, nabwekyo tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala okutukuuma nga tukyalimu abo abaddu abalamu. Ne Allah subhanahu wa ta'ala akyatukuumye linuhsina amalina, okubeera nga tulongoosa emirimu gyaffe. Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba akyatukuumye nga tuli balamu, kyatwagaza kulongoosa nga tukola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byatwagaza. Oba oluusi bwe tuba tulina bye tusobezza nga abantu okuba nga tulongoosa, era Allah subhanahu wa ta'ala ali ready okubeera nga atusonyiwa. Lunywa nsaba ebyengera n'emirembe gide nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabbi w'enkomerero, era nga teri nabbi agenda kujja oluvannyuma lwe, oluvannyuma lwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ebyo byonna byonna bye tulaba ebweru abeeyita bannabbi si batuufu. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye nabbi waffe ow'enkomerero, era nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam la khayran illa dallahu alaina, tewaliyo kalungi konna konna okujjako nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakatutegeeza, oba tewaliyo mulimu mulungi gonna gonna okujjako nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagutugamba, era tewaliyo mulimu gwonna nga mubi okujjako nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagutwekesa. Nabwekityo nkutira omwoyo gwange n'egyammwe okubeera nga tufaayo bambi tugezaako okukola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala musonyi era waakutusonyiwa, na mahma kan, ebbanga lyomala oba zambi lifaanagana litya oba kyonoono ki kyokoze, ebbanga lyomala ng'osazeewo okubeera nga weenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala agenda kukusonyiwa biiznillahi tabaraka wa ta'ala. Mu bimu bye tugenda okubeera nga twejjukanya insha Allahu ta'ala mwe muli min fadail as-siyam aw siyamu Ramadan. Obumu kuba ebirungi by'omwezi gwa Ramadan bingi nnyo nnyo nnyo, tukyalina omukisa wakyabulayo ennaku ngazi izo ezibulayo okuba nga tuyingira omwezi gwa Ramadan. Era yali nkola y'abatusooka, era abo Allah subhanahu wa ta'ala omuli basahaba Allah bwe yasiima basabanga nnyo Allah subhanahu wa ta'ala okubatuusa mu mwezi gwa Ramadan. Nabwekityo naffe tumusabe Allah okubeera nga atusobozesa okutuuka mu mwezi gwa Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali ayogera omwezi gwa Ramadan yatulalikako mu surati Bakara n'atugamba nti ya ayuha allazina amanu, abange mmwe abakkiriza, abange mmwe abasiraamu, okusaala musadde era Allah mwamukkiriza. Naye mu mpagi z'obusiraamu mulimu okusiiba omwezi gwa Ramadan, era Allah subhanahu wa ta'ala nga bw'atugamba nti ya ayuha allazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaqun. Abange mmwe abakkiriza mukakatibbwako, oba Allah subhanahu wa ta'ala atulaaliseeko okusiiba omwezi gwa Ramadan, era Allah subhanahu wa ta'ala n'atuwa ensonga naye alibadde atulekerayo n'olw'okusaasira kwe, olw'okutwagaliza obulungi, era omulezi waffe atwagala ennyo, n'atuwa ensonga la'allakum tattaqun, oba oliawo tujja kulongoosa tumutye Allah, tukole ebyo byayagala ebinaatuyingiza ejjana. Era oba oliawo kyova olwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
lamma kana yas'udu al-minbar lumubu yali alinnya ekituuti buli step gye yalinnyanga basahaba ne bamubulira nga aminisa ng'agamba amin 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 basahaba ne kibakwatako nnyo tebawulidde nsonga lwaki tebategedde ensonga lwaki nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayogera ebigambo ebyo balwaki aminisa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam basahaba oluvannyuma lw'okubeera nga kibakutteko nnyo ne bamubuuza nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abaanukula ezimu ku nsonga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ze yabaddamu kwe kubeera nga abaanukula abagamba nti oyo yenna yenna Ramadani gwe n'asangawo oba Allah n'amusobozesa nga muddu mulamu talina wamuluma n'ayingira omwezi gwa Ramadani Allah subhanahu wa ta'ala n'atamusonyiwa amakulu wa muliro nabbi kyeyali asaba kyeyali aminisa nti oyo omuddu ajja kuyingizibwa omuliro lwaki Ramadani mwezi gulimu emigaso mingi nnyo 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 n'emigaso gy'omwezi gwa Ramadani nga hiya shahrul itq nga gwe mwezi Allah subhanahu wa ta'ala gwajja abaddu mu muliro n'abateeka mu jjana hiya shahrul ataya gwe mwezi ogw'okubeera nga abantu bawaako ku bannaabwe oba bakola ebyo byonna Allah subhanahu wa ta'ala byasalawo okubeera nga tukola ebirimu ebyo byayagala oba mu ibadaati ez'enjawulo era omwezi guno ogwa Ramadan gulina ebirungi bingi nnyo n'oba oliawo abaddu bibayitako kyovola nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaminisa edduwa ya Jibril nga Jibril azze eri nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namugamba man adraka Ramadan falam yughfar lahu oyo yenna yenna Allah subhanahu wa ta'ala gwasobozesa Ramadani nemusangawo olw'ebirungi ebiri mu mwezi gwa Ramadan ne gumuyitako Allah subhanahu wa ta'ala tagenda kubeera nga amusonyiwa era n'abantu abamu nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam be yanokolayo era mu hadiisi yeemu n'agamba oyo yenna yenna awangaala ne bakadde be ne batamusonyiwa abakyalina bakadde bafe amakulu mu bimu bye tulina okulongoosa mu mwezi gwa Ramadan oba ebimu ku birungi ebiri mu mwezi gwa Ramadan kwe kubeera nga tulongoosa eri bakadde baffe oba bye bimu ku birungi ebiri mu mwezi ogwa Ramadan bwe tunalongoosa gye bali Allah subhanahu wa ta'ala ge gamu ku makubo gagenda okuyitiramu atujje oba ajje ensingo zaffe mu muliro atuyingize ejjana era oba oliawo kyovola nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayogera mu hadisi n'agamba nti ffenna tuli bakuyingira ejjana basahaba batuuka n'okubuuza waqiila waman ya'ba ya rasulallah wange gwe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam w'omubaka wa Allah ani ayo atayagala kubeera ng'ayingira ejjana nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abaddamu n'agamba nti man ata'ani oyo yenna yenna n'aŋŋondera ng'ateeka mu nkole bye Allah subhanahu wa ta'ala bye yatulalikako wakuyingira jjana nabwe kityo anaakola ekyennyume kyekyo wakuyingira muliro oba wakuyingizibwa naaru jahannam nabwe kityo tukubirizibwa baganda bange bakadde bange tufeeyo nnyo 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 okulaba nga tulongoosa mu mwezi gwa Ramadan era tufune obulungi obuli mu mwezi gwa Ramadan era nga bwe tulabye hiya shahrul itq gw'omwezi gw'okubeera nga Allah ajja ensingo z'abaddu n'azijja mu muliro n'aziteeka mu jjana okumanya Allah subhanahu wa ta'ala atwagala era nga bebimu ku birungi bya Ramadan shaitan esibibwa era nga bwe tulaba mu hadithi ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ti olunaku lwe tuyingira omwezi gwa Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala asiba shayatin oba asiba shaitan n'agisiba era n'emiryango gy'omuliro ne giggalwa lwaki giggalwa oba oliawo twenyagire empeera eziri mu mwezi gwa Ramadan era Allah subhanahu wa ta'ala atusiime n'ejjanaye ebirungi ebiri mu mwezi gwa Ramadan era nga bwe tulaba mu hadith ya nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam era nga bwe tulabye mu aya waggulu tikutiba alaikum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun
era Allah subhanahu wa ta'ala natulaga bwoba osazeeyo weddibage tosiiba manya siggwa asoose era obutasiiba bwo tebulina kyebwongera ku Allah subhanahu wa ta'ala oba okugaana kw'okusiiba n'olekerayo ddala tekikendeza ku Allah subhanahu wa ta'ala era okusiiba kwo tekirina kyekyongera ku Allah subhanahu wa ta'ala mu bwakabaka bwe wabula okubeera nga kiyamba ggwe la'allakum tattaqun. Abatusooka basiiba ne basiiba mu mbeera ez'enjawulo nabwekityo ku mulembe gwaffe naffe tulina ensiiba yaffe era nga bwetugenda okuyingira omwezi gwa Ramadan omuddu bw'aba agusiibye automatically agenda kubeera nga afuna obulungi bwagwo nga mwe muli okugondera Allah subhanahu wa ta'ala okukola ebya Allah subhanahu wa ta'ala byayagala. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu bumu ku bulungi bwe yatulaga mu hadith ffenna gye tumanyi ya ma'ashara shabab abange mwe abavubuka man istata'a minkum alba'ata nekyenjagalamu eri ku nkomerero bwe yatulaga egimu ku migaso gy'okusiiba yagamba nti mazima okusiiba kulina engeri gye kukakkanyamu obwagazi bw'omuddu amakulu bitarki shahawati ng'alekayo ebyo byayagala okusiiba kumusalako ebyo byonna byabadde ayagala omuli okujemera Allah subhanahu wa ta'ala lwaki yasiibye era oba oliawo Allah subhanahu wa ta'ala kwe kubeera nga okusiiba akusigaza mbwennyini bwe Allah subhanahu wa ta'ala nasalawo okubeera nga tatubuulira mpeera za kusiiba lwaki ebintu bye tukola bingi mu ibadat abantu ne bazirabako era nakakasa nagamba gundi tasaala gundi takola kino ne Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala yagisigaza naye n'atuwa ekyokulabirako n'agamba nti bwe kibanga omudde alekayo ebyokulya bye n'ebyokunywa bye naye ng'abireeserwa Allah subhanahu wa ta'ala era kyovula yaga nti assawmu li mazima okusiiba kwange wa ana ajizi bihi nabwekityo nza kusasula nze amanyi engeri omuddu gy'asiibye nze amanyi omuddu engeri gyeyisiza mu mbeera y'okuba nga asiibye mu kusiiba kw'emisana asiibye atya abantu abayisizza atya omuntu asiibye ng'asoma Qur'an omuntu asiibye ng'ayisa banne bulungi omuntu asiibye ng'akola buli mulimu omulungi tasobola kufaanagana n'omuddu oyo asiiba ng'atalongoosa oba nga yeeryaza amanya mu kusiiba kwe. Mathalan ekyokulabirako ekyangu omuddu ayinza okusiiba naye ng'ayogera buli bigambo byonna by'ayagadde omuddu ayinza okusiiba ng'anakuwaza omulirwano omuddu ayinza okusiiba nga talongoosa eri bazadde be oba nga tagondera bazadde be omuddu ayinza okusiiba ng'akutula oluganda omuddu ayinza okusiiba ng'akola buli kakica era kyova olaba Allah subhanahu wa ta'ala bw'agamba nti assawmu li wa ana ajzi bih okusiiba kwange era nze agenda okubeera nga nsasula abaddu bange. Era Allah subhanahu wa ta'ala bwe wetegereza ibadaati zonna ezisigadde Allah subhanahu wa ta'ala yatulaga empeera omuddu zaafuna mu mirimu egy'enjawulo. Mathalan ekyokulabirako nabbe we yali atulaga mu bulungi bw'okusoma Qur'an yagamba nti si buli muddu nti buli lwasoma n'agamba nti alifu laamu mim nti bw'osoma ennyuguti ezo essatu n'ogamba nti alifu laamu mim ofuna empeera 10 wabula yannyonnyola n'agamba nti buli lw'osoma alifu ezo mpeera 10 n'ogamba laamu ezo mpeera 10 n'ogamba mimu ezo mpeera 10 amakulu buli harufu by'osoma mu Qur'an ofuna empeera zo 10. Kati butya mu Ramadan era wenkubiriza baganda bange abatamanyi kusoma Qur'an weewaawo teyali nkola y'abasalafu oba ey'abaatusooka abaatukulembera mu ddiini oba abajja olubereberye nga tetunnabaawo okubeera nga basoma mu Ramadan baasomanga piriyodi oba ebiseera ebisigadde mu Ramadan beenyigiranga nnyo okubeera nga batendereza Allah waabwe oba oliawo bamusinkane Allah n'omukisa gwe bafunye ogw'ekiseera ekya Ramadan. Nabwe ekityo tufe baganda bange batamanyi kusoma Qur'an tugende wali abalimu abasobola okutusomesa Qur'an tusome biiznillahi tabaraka wa ta'ala. wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum
wa rahmatullahi wa barakatuh.